Ekintabuli ky'omuziki, amawulire n'ebisanyusa. Kukyenda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Olimba okisoota radio yange, olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange, ze mpuliriza radio emu eyogera ebinyumira, kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukyenda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Ziri tano ezise ku saa 11 amanya n'eddoboozi MZTimo. Tuzze ku programu yaffe Nganzi Power Music. Tubeerawo each and every day nga tuyisa mu nsonga za music. Mbeerawo ne muganda wange tukyaza abantu bangi nnyo boy director. Sawa zino eno Jesse agenda buuza ku bantu then nkomewo nyanjula ensonga tweyongereyo. Jesse buuza ku bantu. Okola kyamaanyi nnyo gwe wenna yeekuumidde ku Royal FM wamu n'oyo yenna ayeekumira ku MRU TV. Amanya Jesse Jingo, the boy director, buli wamu ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram, osobola okunchekingako. Era gwe wenna ina media services zonna ze wandyetaaze. Ensonga ezo nzikwasaganya bulungi nnyo. Tewerabira nti program yaffe eri proudly sponsored by Riham. Riham omanyi kyekola. Eyina akacupa akapya kana akatono kanusu 10 aka ona bamukyusiza kati baleso akacupa akatono akanusu 10 so no muntu wa wansi Jesse tasobola gamba mbu tebamufuddeko. Riham ebadde na rock boom abaddeko katale atera bayongeddemu ebirungo. Omanyi kitegeeza nti products ezimu bazze South Africa amaanyi gebo atadde mu rock boom kati womunywako kiba kyanjawulo nnyo munnange. Munonyeko mu supermarkets ezenjawulo, osobola omunonya ku dduuka, abatembeeyi, buli omu amutambuza, onywa rock boom n'ofuna amaanyi. Jesse, ensonga za tugenda okwogerako olwaleero, tugenda kwogera ku nsonga za Huma. Huma, Uganda Musicians Association, omuli abayimbi abasatu abeesimbyewo. Ebifo bingi nnyo naye tugenda kusinga nnyo okutunulira ku kifo ekya president. Ekifo kya president kiriko Lord Bitemu, kuliko King Zaha, kuliko ne mwana muwala Sindalera Sanyu abaddeko. Essaawa zino endoolito ezisinza okuva y'engeri gye balondamu. King Zaha gye buvuddeko okulonda kwabadde kutegekeddwawo wiiki ewedde ku Monday. King Zaha yavuddeyo n'agamba nti obubbi obwalabikidde mu kulonda kuno tabulabangako bukyanga atambula mu music industry, tabulabangako bukya kalulu konna kabaawo. Biyita presidential good elections oba kyonna tabulabangako. N'agamba nti newaba Museveni nga yeepanka atya nti buli obubbi yabadde tabulabangako. Yatuse n'ogamba Jesse nti singa ababbira Huma bageza ne bakwatako ne batandika okubbira ku Museveni aga Katonda mu ggulu teriyo omuntu yenna asobola kukola ki kufuga. Jesse kakati ensonga gye tugenda okusooka okutunulako kubana abayimbi abasatu abeesimbyewo. Muyimbi ki golaba aina qualities ez'okubeera president wa Huma? Kwaba abayimbi abasatu King Zaha, Lord Bitemu ne Sindalera Sanyu. Katono nnyo mbadde njagala nsooke ntemetememu ku history akwatagana ku Huma. Huma yatandikibwa mu mwaka gwa 2017 oluvannyuma lw'okulemererwa lw'ekibiina ekyaliwo ekya UPRS ekyalimu obutakkaanya obungi nga twalabako n'omugenzi Moses Radio we yatabukira katono agwe Edison Malaka olw'ensonga baali balemereddwa okusavinga abayimbi naddala mu nkola ez'enjawulo mwali ne sako copyright n'ebirala eby'enjawulo. Twalabako mwana mulenzi okuva wali mu Swanks Julius Chaze nga be bamu ku beenyigiddemu okuwanika ekintu kino ekya Huma. Oluvannyuma lw'abayimbi abajja mu Uganda okwali Tekino Miles wamu ne mwana mulenzi Mr. Easy abajja wano mu kibuga Kampala okutusabula omuziki wabula ne bajja nga tebalina music amala kutufiidinga ne bayimbayo buyimba kamu 2 3 ne bagetting out of content omulimu omulala ne gusigalira ba DJ. Kino kyakwata ku bayimbi ab'enjawulo okwali ne Cinderella Sanyu era ye yakola post eyo yali yeemulugunya era ng'agamba naffe Abannayuganda tusobola okubeera ng'abo.
ndowooza okumenyerako akatono kwe okuzaalibwa kwa Wuma. Jesse katono nnyo awo wennyini w'obadde ku Cinderella Sanyu. Oba otunuulidde Cindy abaddeko ku bwa Wuma president si bwe kiri? Ndowooza y'omu ku bantu abaali ewa Ssale wemba seerabidde bulungi abaagenda eggulu si bwe kiri? Woba otunuulidde nti kwaliko Fina Masanyaze kwali Cindy nga ba leaders naye okuva ewa Ssale abayimbi balina ebibala bye baafunamu. Nzijukira baateekawo koko n'ekivulu ekyo ekya e-concert nga bwe bagendanga okusakira abayimbi naye ate bangi abaavumirira ekibiina kino manya ekivulu kino olw'ensonga nti baalinga abalondamu abayimbi abaapafuuminga nti gwe we tuba tukuwalana oba tetwogera naawe bulungi togenda kupafuuminga. Era bayimbi bangi abeemulugunya nga n'abamu n'engabana ya ssente yali ndala ng'omulala kamiliyoni oba kaŋŋambe kange zisoba palaso bamuwadde akakadde ate mwana mulenzi katugambe nga Fikfa Makers ate ye ne bagamba ate gwe tugenda kuwa 3 kati kwegamba ne watabeerawo balance eyo n'ebulamu era kwegamba bye bintu ebimu ebisinga onnenyesa Cindy by the way ne wolaba bayimbi bangi we beekubidde ku ludda lwa Saha nti Cindy abadde nnyo silent mu mbeera ezisinga we yandiviiriddeyo. Jesse kuba oba otunuddemu nti gye buvuddeko nali ntunuulira interview ya mwana muwala Rachel Ray yavaayo n'agamba nti yabeera mu nnaku mu lockdown nga teriyo omuyimbi yadde amusika ku mukono. Nasuubira nti Cindy engeri gyali president wa Wuma yandibadde namba emu kwaba bandiyambye ku baana ng'abo. Kwa Rachel Ray ye ayina fame asobola okwogera media n'emuwulira. Ne tulina abayimbi bangi nnyo abali mu mbeera embi. Jesse nja kwogera ku mwana mulenzi Captain Dollar oba omujjukira bulungi nyina gye natambula eyo n'ensanga Captain Dollar ngolaba embeera ye tekolaki tesanyusanga yeekweka ne kamera n'abayimbi abalala bangi nnyo abayimbye abali abalungi naye nga baabula olw'okukozesa ebiragalalagala n'okukozesa ebintu drugs ezo embi ku mibiri gyabwe so nga beetaaga okugenda mu rehab. Kati kyenjagala okubuuzaamu Jesse Cinderella Sanyu ayagala addemu beera president wa Wuma nti amalize byakolaki byataakola kuba nakubuuziza nti gwani golaba muki quality okubeera leader naye wooba otunulidde Cinderella Sanyu ekyamazima mu myaka gy'asaavinze ndabye nga tabadde na impact kuba bangi betwalaba abajja entebe eyo ne bagisuulawo ndowooza Wyke Benda yali omu ku bo abasuulawo entebe eyo ng'eyo kyamukko nga n'abayimbi tebakijjumbidde nnyo tujjukira omugenzi Letmoze nga wagambye kyeyajoogerako Wuma eyo naye kaakati ssaawa zino Wuma tulaba nti etandise ositula abayimbi ab'amaanyi nga King Saha. Nze nsuubira nnyo Jesse mu ntegeera yange nti Cindy yandisoseeko banaddako ebbali. Olaba otya kuba n'akalulu kano nalabye nga Cindy nga wekaba sika mugongo nga King Saha wayagala nalabye nga ayinza n'obutaweza bayimbi 15. Olaba otya ekintu ekyo ekya Cindy osooka okuddako ebbali alekere bano ba King Saha ne Lodi Bitemu oba n'omulala sinakindi asobola ovaayo atwale mu maaso ekintu kino ekintu ekyo kitunulamu otya? Era ku basatu bano nga we beesitulayo kale kaŋŋamba ababiri we beesitulayo mu baali tebasuubirwa mwe mwali mwana mulenzi oyo King Saha Manisulu Semanda era akoze ebintu bye silently ndowooza mulaba ne mansion ye muntu ali productive nze mu ndaba eyange kaakati okuddako ku mulamwa nze nandigambye Cindy kituufu asooka relaxingemu nga tujjewo nekiri awo tukkiriziganyizza sooka tujjewo n'eri genda nti mukyala naye asooka relaxingemu sooke tulabe mwana mulenzi Semanda kikyaleese kuba ye nga ye Cindy talina kyatugamba. Lodi Bitemu omujjamu Lodi Bitemu ono sijja kugamba naye olinayo oluyimba lwe lw'omanyi namulabanga bulabi mu meeting ezo eza Wuma kuba yazibeerangamu naye sijja kulimba nti Lodi Bitemu nina waakawe n'omugwe mmanyi kebe video kebe na premier yonna oba gig goge mazima badde mulaba bulabi nga muntu. Of course Jesse tewerabira nti Daddy Quick Lodge
osobola okuyitawo alongside Sapolo Kagwa Road, osobola okuyitawo awo bali opposite OK Hotel, osobola okuyitawo baina ebyokulya ebirungi, ayagala kapiraawo, oyagala buli kyoyagala kyonna okisangawo, oyagala kunywamu, balina ba DJs ab'omulembe kuviira ddala ku stations ez'amaanyi. Osobola oyitawo ng'oyagala okucakalako n'omwagalaawo. Woba oyagala kukola birthday, osobola oyitawo Daddy Quick Lounge n'obeerawo. Jesse, we tuba tweyogeddeyo ku nsonga endala nga tukyali kuhuma. Abayimbi bava ebweru w'eggwanga naddala mu nsi nga Nigeria, kuba be tusinga olaba abajja muno. Abazungu twabaleetako ndowooza ne bazitowamu olwa embeera ya income. So abayimbi tubalaba aba Nigeria gye buvuddeko Luga abadde yakava mu Uganda wano, then wawo n'omuyimbi omulala abadde Chikaze, then Fireboy. Fireboy yajja n'akuba n'ajjuza n'abantu bagamba nti yali Suna Ben ye yagezaako sika abantu. Fireboy yajja mu neno tumanyi kye yakola, tebaba sente nnyingi. Okulwana kwenjagala olaba mu Huma, King Saha oba Sindi oba Lodi Bitemu. Ani agenda otereza music industry tusobole naffe ofunako abayimbi nga Fireboy wajja wano n'akuba ekivulu. Ate Fireboy by the way ayina ba agent be muno. Kuba ojjukira nti bamukyazaako before ku yali Next Media, omanyi bye yayogera Fireboy. Yagamba nti ennyimba ze waba agenda ofulumya oluyimba asooka n'akuba mu Uganda ku NBS ndowooza aba catch up ku program y'abadagalas. Alina connection. Webale nnyo. N'ababuuza nti music anaatambula e Uganda nti oluyimba lunaakola, then n'alyoka akola ki? N'alyoka ate oluyimba olwo. Tulina by the way n'ekintu ekyo Burna Boy akina alina omulenzi bamuyita Bogizi stationingira wano mu Uganda. Kati yakwasaganya management team ya Ugai mu Uganda. Oyinza okwekanga nga Burna Boy abawagizi bayina abali real mu Uganda nga basinga ku bayimbi abamu. Ekyo ngenda ekyo kye twagala okulwanako. Kati nze Jesse tulina abayimbi abalina music omulungi. Kati nga olaba mwana muwala Azawi, tugenda pushinga tutya Azawi naddala Huma esobole okubeera n'amaanyi. Ogenda kumpa ensonga nga 3. Huma, King Saha ogenda muwa magezi ki oba Sindi oba Lodi Bitemu okusobola okukwata abana Uganda babalina music omulungi nga olaba wa mwana muwala Azawi, nga olaba wa tujjukira nti Ziza Bafana yakubako music yafulumamuko katono naye yabulamu support n'okubeera n'omutima ogwagala kyakola ne badda mu kubwa nze we tujja okuyita ekyabajjako ne basobola okuva mu music industry. Agezaako kukomawo. Kakati nze njagala Jesse nga tonnaba kuyingiramu ompe ensonga ze tusobola okukola okusobola okusitula music industry yaffe twenkadeko ku basajja abo aba Nigeria, aba South Africa n'abatanzania bennyini nga tubalaba aba Diamond. Nti David asobola okuvayo n'ayogera n'agamba nti Diamond Platinum nti ye muyimbi gwe yeegomba oyimba naye ku stage. Njagala naffe tukiwulire ku bayimbi balekerawo okwewaanira wano e Kampala. Kakati ngenda sooka njogere ku kintu kino eno nti ne ssente zennyini abayimbi ze bafuna mu nnyimba zaabwe. Oyogedde ku Azawi. Azawi ye ali blessed nti alina management erina experience mu music. Ne kati tulinamu abamanagers abato, tulinamu abayimbi abato nga ebintu ebimu bibakaluubiza fine nga ne waaba akimanyi asobola okukikwata kale kisobola omukaluubiza mu mbeera emu oba endala. So nsuubira Uma okuba oba batemeyo empendo oba balonde akakiiko nga kagenda kwenfuusika etteeka erya copyright kuba yemu ku nsonga enkulu. Kyekimu ku bintu ebyo twandisookeddwako muyimbi byalinza okufunamu ssente nga tannaba kulinda kivulu, nga tannaba kulinda mukolo gwa kwanjula oba mbaga oba ki. Nti basooke bakole ku nsonga eyo, bagisomese n'abayimbi, ba managers, ba producers, ba video directors, bakole ki, bafe okulaba nti bamanya copyright law etambula etya era bagikwata batya. N'ekirala nti osanga omuyimbi wano nga producing oluyimba n'ava mu studio n'alyoka akwata essimu ye n'alusharinga ku WhatsApp ng'ate already eri ku Hawebiz oba ku MP3 jajja amaze oddwa uploadingayo. Ate kati wano ifo ekyo sharinga link bagende balo downloading eri ate n'aluweereza nga ki
WhatsApp mu WhatsApp gundi group mu groups ezo banga message ekyo kyokka bamaze okwekola ki okwetira akatale okyali ku program so nandisuubidde uma yanditemye empenda ez'okukola ki ez'okutraininga abayimbi bano naddala abato on how to earn from their music nga tebalinze bivulu okyali ku kyenda mwemu kawumuze mukaaga Royal FM Power Music ye program enganzi gyoliko MC Timo Tekino ne muganda wange boy director Jesse tewerabira nti Reham ina products nyingi nnyo oyagala byakulya biscuit bamuyina Reham biscuit osobola okuyita wonna wogenda oyagala nga kali mu jinga oyagala ka chocolate osobola ogenda ku buli duka n'ofuna ka biscuit akenjawulo Reham products tewerabira ne Daddy Quick Lounge tugendako mu bulango bw'abakama baffe n'oluvannyuma tukomewo. A glance at the AIM regionalism empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIM regionalism department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIM Radio TV. The department has fed the global practice with outstanding personnels backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The MRO TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. ekintabuli ky'omuziki amawulire n'ebisanyusa ku 9:6 Royal Fama. Olimba okisoota rediyo yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange zempuliriza rediyo emu eyogera ebinnyumira 9:6 Royal Fama. Oli ku 9:6 Royal Fama. Ku 9:6 Royal FM ne ku MIO TV genda subscribing YouTube channel yaffe tubeerako buli lunaku nga tukuwa programu yaffe nganzi Power Music we tubeera nga tubeera music waffe w'abana Uganda music waffe abanyumirwa endongo yaffe Jesse we tugendedde mu kuwumulamu tubadde tuli ku nsonga ya huma era tukomawo huma eno waliwo ensonga Jesse gye tubadde tutunuddeko emabega ewedde naye Jesse wawo ensonga endala gye njagadde okwanja ombuulire tulina abayimbi baffe wano abayimba what we call international music oba music oyo ate nga mulungi tujjukira party after party ojjukira omulenzi oyo oluyimba lwe yayimba oluyimba olwo lwamutunda nnyo nzijjukira ne yali Offset ne mukazi we Cardi B bajje Nigeria ne balaga nti bali interested mu luyimba olwo ne Wizkid n'amutwala mu bivulu bye we yagendera e London n'agezaako muwa platform ne balaga nti muyimbi mulungi nnyo that's why ebiseera ebisinga asobola besinga e Nigeria lwansonga nti wane Uganda tetuba platform then omuyimbi omulala gwesobola okwogerako ye Morris Kilya tumanyi kyakola tumanyi music we nti akuba ne mu Fly Emirates kampuni y'ennyonyi eyo bamanyi omuzannyamu oba okitegeera ndowooza omanyi ennyimba ze tujja kwogerako Insane oluyimba olwo weerutyo by the way atadde ne album naye album nagenza otunulamu ng'erina sales ntono nnyo wawo abayimbi abalala Jesse abali mu kalibe eyo abatamanyikiddwa na kumanyikibwa tujjukira nti mu myaka gye2000 Juliana Kanyomozi yali muyimbi mulungi naye ng'ayimba that urban fe tukiyita urban Bob Wine najja n'amupikinga n'amugamba nti urban e Uganda takola ki tagenda kukola kwe kuva we baakuba oluyimba lwa Mama Mia oba ojjukira ebiseera ebyo fe abaaliwo tukunyumiza
kakati sawa zineno woba otunuddemu nti music asinga nnyo tutundira mu album tujjukira mwana mulenzi Zex each 10 birangi yatadde ennyimba 30 yabadde ku Ekizo Lounge n'omwana mulenzi oba president Bob Wine yabaddeyo yagitumye Achilles kati Jesse ekintu ekyo Eddie Kenzo ndoza yasiza ofuna mu album ezo buli wazita wemba sirimbye siwe kiri n'abayimbi abasigadde wano baka lumulumu tusuubire nti kye batandise ekyokuta album ne bana abasajja abali urban abakuba ennyimba ezo eziri modern banaddamu okufuna ku support y'abaana Uganda kuba omuntu akyakala peru pala wogano kyakala party after party mba sikutegeera golaba otya aba bayimbi bagenda batya nabo okufuna market wano mu Uganda tusobole obapushinga bagende ku market y'ensi yonna kuba bagamba east osegeera east and west home is what is the best tulina osooka okufuna support okuva ewaka then tufune support okuva ebweru w'eggwanga olaba otya bayinza kukola batya okufuna ekintu ekyo mu nsonga eno ndowooza balina n'okwebuuzaako ku bayimbi abamu kati nga president wa umaddako katugambe oba Kingsa alina ogenda neebuuza ku bayimbi kuba abantu abasinza otutegeera ekintu kino mwe muli mwana mulenzi General Zamba music we ali so protected like nothing era yo muntu ali mu kufuna mu music we wadde tomuwulira nti airplays alina ntono naye ali mu mufunamu mu kintu kya online ekintu kya album ekyo nobooza kati abayimbi abanauganda bagenda kati bakirabamu omulamwa nti grabbing attention omulundi gumu than okureleasinga single egenda okuba weeks 2-3 abantu bagikoowe babe nga teri ayagala nagimanyaako kuba agenda visiting website ya music streaming oluyimba olwo ng'akoze eki alukooye luvuddewo so kati bw'otunuulirako ne album ya Eddie Kenzo eyo ya Made in Africa nti ya specializinga nnyo mu kola collaborations ne mbayimbi abali outside of Uganda kati kyensuubira n'ekyo nakyo kikola nti efuba okulaba nti bakonectinga nti bagezeko okuzimba omukwano naddala n'ensi ezitulinaanye oba eziri mu West Africa katugambe bakole omukwano n'ekitongole ekitwala music we Tanzania bakole omukwano Kenya Tanzania batu abayimbi bano kibanguyire okufuna collaborations mu bayimbi okuva mu nsi ezo kuba kati timo ne bwobeera gwe wano ng'olina oluyimba nga wandiyagadde okukolako ne Harmonize oba ne Diamond ogenda kusooka onoonye engeri gy'otuukamu ku Diamond enyangu ekubule ogamba oba kati mpite mwani oba musindikire direct message oba nkole ntya oba mulumbye ku Twitter oba mutaginge naye ate ng'ebiseera ebisinga abayimbi bano si bye baba runninga handles ezo director naye nga zo collabs tubadde tuzifunye but era woba otunuddemu collab ezo I don't know oba it's all about the agreement woba otunuulidde collabs etukola n'aba Nigeria collabs etukola n'aba South Africa collabs etukola n'aba East Africans abo Diamond yakola collab ne Morgan Heritage if I not mistaken hallelujah that song woba otunuulidde Diamond waba yakola eyo collab walaba nti ba Morgan Heritage baaliwo ne bapushinga that collab ate nkugambye wali nti ekole bondi eyo kati kankugambe collaboration ngeya FIFA Maker ne Pato Ranking FIFA Maker kyamukostinga kinene okuproducing oluyimba olwo ne Pato Ranking naye singa wabawo bondi eno nekitaba muyimbi ku muyimbi wabula nekiyita mu bitongole nsuubira omuyimbi kiyinza omwanguyira bajjasa obuzibu nze bwennina kyembadde njagala okulaga nti wetuba tutunuulidde ebintu bineeno nti Fiiki akubye oluyimba ne Pato Ranking nze wali yange weeri nti lwaki Pato Ranking wakuba oluyimba ne Diamond Platinum Pato Ranking amaking sure nti apushinga oluyimba olwo to the extent eba agreement ekintu ekyo sobola obbaako engeri gyekiyamba gyekifixingamu nti omuyimbi wakuba oluyimba ne Morgan Heritage wekuba oluyimba ne Conscience njagala Conscience abeere concerned about the song size kuba luyimba ate mennyeke nalonzekka
kuba bagaya bakuba ennyimba n'abana Uganda feno ne tulubeera nalwo oshegera ne tulufuna but nga ogenda ku international gundi market oluyimba nga teruliiko kyokka ate bo we bakuba n'abayimbi wano abatuli ku nniya ku mulirwano lwaki kibanguyira pushinga quite of the music ogeze n'oyogera ku agreement ki ogeze n'oyogera ku Diamond ekyamuleetera collaborations z'otambula nti president waabwe omugenzi John Pombe Magufuli he was involved in the music industry nti Diamond yamutuukirira n'amugamba music waffe ali ku low level ne Uganda etusinga kuba by then nzikiriza twali tubasinga kati Magufuli n'amubuuza kino ekintu tuyinza kikola tutya kooli kwe mugamba nti tulina okufuna airplay nga yaffe ye Wasafi TV gyolaba ye Wasafi Radio gyolaba nti bagitrenize ne bagigulirawo ne offices mu Uganda erinamu mu nsi ez'enjawulo erinamu kati naffe kye twetaaga wano nti etegewo omukwano wakati wa gavumenti n'abayimbi naye nga gunaasoboka kuba gavumenti eno eyaffe esinga nnyo teeka bintu byefunamu of course tojja kuŋŋamba mbu kamiliyoni wanaakuba oluyimba n'alya ssente gavumenti ye erabira ddala nga kyo tekola ki terina weeyitiramu ate nno n'ekirala music ono kale art kantwale lumu art ye export ekyasinze nti esinga ne oil oyo nkyova olaba nti Abanigeria president waabwe toyinza mulaba ku mpate yonna nga invitinze music naye ye muntu ateeka ssente mu muziki abantu abo balina oyiro balina amafuta biki naye bateekawo sekita nga ya music kututte nawala Malawi balina omukolo gwe bakola ogwo guba along river manya Lake Malawi ebanga Carnival Festival government yagissawo officially nti ba inviting abayimbi okuva mu international countries naye omuyimbi katugeze balese katugambe balese nja kugereza kangambe wano mu Africa balese tugambe Tekino bamulese nti Tekino walinya ku stage bamuwa obudde bwayimbira then Tekino abana atera okuva ku stage dakika nga 5 oba 10 baleeta omuyimbi eyakaja kati kankugereze nga Liam Voice bamuleeta Liam Voice n'afuna picture moment ne basharinga stage nani ne Tekino abayimbi abali mu abawagizi abali mu Nigeria bajja following nnyo bajja tuna nnyo bagambe akayimbi kano olaba Tekino akavimbisizza ng'olwo bagenda bakaceekingako oba ne waako omulungi ng'omuntu atambuza music we nze nsuubira nti omukwano ogwo gwandizimbiddwa at least kale bakikake baveeyo balage nti why government twagiteekerawo proposal bagigaana naye nga at least bakigezezzaako naye nga nsuubira ekyo kyekisinga mu government kasiteeteekamu omukono kiba kigenda kubeera kiriya jese gye buvuddeko wawo omwana muwala bamuyita Shira Gashumba tumumanyi bulungi nti socialite omuwala oyo akola ku TVM ndowooza sanzi nakola ku NBS okwo yavaayo ne bamubuuza nti kwabo bonna abeesimbyewo ani gwolaba asobola okubeera homa president Shira yagamba nti obuzibu bwa Uganda si bayimbi obuzibu bwa Uganda si batambuza music obuzibu twetaaga professionalism nze sakitegeera bulungi naye we natula wansi n'endowooza ekintu ekyo nalaba nga Shira yali mutuufu woba otunuulidde King Zaha Zindi ne Lodi Bitemu professional njagamba Sindalera aliko waggulu music okukuba music awooma ali owaffe owa kina Uganda King Zaha akyali waggulu naye saawa zino eno Uganda kye twetaaga we need to penetrate oshegera twetaaga tuveeko waneno we batumanyidde tugende ku level eddako and nze mbadde ndowooza nti waba King Zaha ayiseemu oba Lodi Bitemu oba Sindi twetaagayo baba advisor jesse abasomye music nga bamusomye Makerere awo oba nga bamusomedde mu diaspora mu nsi endala ez'amaanyi ne bakomawo waneno ne batuwa ba advisor nga balungi ne tugezaako tegeera akatale ka music nze gamba ebimu ku bisizo tawanyaffe Abannayuganda butategeera katale ka music huma ekintu ekyo kyerina okulwanako kuba gye soba otunidde akatale ka music kabanja ki
sawa zino ojja gamba nti abayimbi abaliko abataano mu Africa nja kwogera ku Burna Boy, nja kwogera ku Wizkid, nja kwogera ku Davido, nja kwogera ku Mutanzania. Yes, ayizo batali ku bataano naye nga kubamu kuba boominga kwali. Oba kitegeera. Nefe Uganda emabegako mu East Africa twalifa abaleadings nga tulina Jose Chameleone nga ye number 1 East Africa nga mu Africa ya agamba wa mukaaga. Ojjukira myaka gy'aba Peace Square babeererako. Ng'ojjukira ogwo mwaka. Leave alone nti aba Nigeria bangi nnyo mu nsi muno naye tetwesupportinga. Woba ojjukira nti huma enorwana ku connection okugatta ekintu ekyo tiffe tetwesupportinga nti tujjukira nti aba Nigeria ojjukira scenario yaliwo nga bazze wano ne bakwata mwana mulenzi Omale ne Thames mu lockdown. You remember the reaction on Twitter, reaction on the social medias. Abasajja bavayo ne bayomba kuvira ddala ku Davido nga bagamba mubakwata batya. Naye muna Uganda wano ne bamukwatira wa bawo bakadama basiba babakwata example. Siwulyangayo yadde omuntu avayo n'agamba nti banne bakadama baffe. Oba kisegere kitu kye ate nga weewunye bano baali ba upcoming by then. Baali ba upcoming. Ki uma enasobola ogatta abayimbi connection eyebeere wamu nga Chameleone wansanga ndi muyimbi nze ya voice bankubire South Africa asobola okwewaayo n'agamba nti ono omuyimbi waffe muna Uganda lwaki mumukuba oba Saha nalabako Saha yagenda n'akyalira bano abalenzi bano ba B2C. Namulabanga ye muntu ayagala obumu. Naye bonna point bamaliriza bakonye kwemu. Nti mulimu ate abayimbi abandi unitings abayimbi. Gate be bakulembere basatulula. Ne bamenya Bebekulu. Ne bagamba Bebekulu yeke nnyini alemedde okubugumya ejjirye. Yagala okula. Alemedde okubugumya ejjirye. Njogera ku mwana mulenzi Henry. Nti alemereddwa nayo okumuyambako okufuna airplay. Ate alumba bana abalina kye beekoleddewo. Kaakati ekyo kyennyini ne bakikubaganyako ebirowoozo naye ne bagamba kati engeri gye bano abayimbi gye beeclassifying nti banene kati babaleke beeyise nga be baagala bo bakwate ekintu kyabwe okitegeera kati waliwo enjogera egamba nti okugenda n'agenda ali willing okugenda kuba abaana beetaaga okusituka kati is it the lyrical teyandituuse mu mbeera eyo kuba twalaba ekyamutuukako obuzibu bwe yafuna nti yabulwayo ne support kati bwe bw'obumu mu bayimbi abalala abayimbi abandi bewandisuubidde okuba nti be basookayo bamudduukirire naate ogenda okulaba bambi ate omuyimbi akyeyiiya yakajja tikitooka be bagenza okulaba ku izidalirico ku 9 kawumuze mukaaga Royal FM ne MRUTV tubeerako live ku Pal Music tubeerawo each and every day nga tukuwa amawulire agabeera mu music industry. Tubeera wano mu music waffe wa kinnansi waffe wa kina Uganda just nti tugezako comparing music industry yaffe n'abasajja abo ababangi kyovula bulumu tuba twogera ku ba Davido otuwulira jese mu dakiika emu okimanyi nti basponsor baffe tulina obebaza Reham omanyi kyetukolera Lockbam atafuna maanyi obeera oli mukosefu jese nkumanyi omanyi okujja oli mukosefu kati olina ofuna ka Lockbam n'okagezesa twayongeddemu ebirungo okuva South Africa omanyi kyetukola kati ate kakanyo oba tofuna maanyi ng'ogenda kukola mirimu gyo biki byonna byeyagala okukola olina okunywamu ka Lockbam tewerabya ka ona akatono twakalese nako weekali ekira kyenjagala okujjukiza jese omanyi okyakalamu leero oba ogenda beerawa ne Daddy Quick Lounge eyo mbi kati yerike Kampala awo just alongside Sapolo Kagwa Road parking ya mulembe oba oyagala washing bay eri basookoleza akamotoka ko bulungi nga oli akapira wako mulembe oli akajuice affordable prices oyagala kola parties Daddy Quick Lounge byonna ebimala jese mu dakiika emu ogenda kutumirako kuba otumidde oyogere ku omalize ku kikyolaba ekigenda okuddawo nga bamaze olonda huma president banaalonda tebaalonde then osiibule bakama baffe abatulaba n'abatuwuliriza nyogera okwebaza bonna ababaddeko ku Royal FM
wamu n'abatuninze ku MRU TV wali ku YouTube. Charles mulaba wane Dubai agambye Jesse boy director mulabire nnyo. Then wawo wano Yisma ali South Africa agambye ensonga zo azitegeera bulungi n'agamba n'ogamba nti aba South Africa nabo music waabwe agenda agwa naye simanyi ensonga ezo ndoza tunazikonako olulala. Then wawone wano ali kandabe wano waliwo Isaac asinzidde Boston n'agamba nti abayimbi abamu twabagoba ffe ne mu nsi zaffe. Noza yagadde kuyisawo nsonga za kamiliyoni ebyo bamukola ng'agenze mu America. So ero jatunulya ezo ensonga zonna tujja zikonako ku lundi we tulidde okwogera ku bintu ebyo. Jesse kona ku nsonga za huma n'oluvannyuma osiibule. Kaakano nga okulonda kwo kebubeddi kuba n'omwana bw'ayingira mu nda ya nnyina era by all means aba alina okufuluma. Kati kyekyo okulonda kulina okubaawo mpoziko nga kibiina kyekigudde. N'olwekyo lwakuba nze mpagira nnyo siwagira kuki wagira King Saha sije chemanengeno siwagira kulonda kuli online oba kwa teknolojia kuba kujaleka bangi ngemitima tegiteredde awulo kuba unewe banategeka okulonda nga kwa kusimba mugongo sinji nawangula nga kirabikako King Saha ajja kuba mukakamu naye tosuubirayo kukkiriza ng'okulonda kubadde online. Sono lwekyo bakufollowingeko sono lwekyo abalonda mwenna mugende mulonda aba registeringa mugende olunaku olunayisibwa mugende olonda omukulembezeewo mulwanirire music. Amanya nsigadde nze Jesse Jingo era osobola okunkonako ku handles zange ezinjawulo ku YouTube, ku Instagram, konna TikTok, Snapchat imenye ekindeke ki osobola okunkonako mpozi n'olwaleero ngenda bankusalako ku Daddy's Quick Lounge akafaako okalanze naye leero ngenda kukasalako ndabe ku muliro ogukavaamu. Kyenda kawumuze mukaaga Real FM ne MRU TV abadde MZ Timo Techno Uganda, voice of your club, voice of your party. Tubadde ne mwana muwala Kellen nga yali ku kamera yabadde akwasaganya mu production room byonna bye tufumba. Kellen abadde very 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 instrumental. MRU TV osobola no followingako no subscribinga. MZ Timo Techno Uganda tubeerawo each and every day. Power music fe tubeerawo okuwa ekyenjawulo. Teweerabira nti baganda baffe abariham be babadde bateekamu akasente ne Daddy Quick Lounge mubeere bulungi mweraba.